Salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mbulungi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amina, Allahumma amina, Allahumma amina. Era nebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eri buli muntu yenna nga oli bulungi nga bukyanga oli mulamu ne bukesa nga oli mulamu ye bannaye ne kakutanda n'obeera ng'osiiba alhamdulillahi rabbil alamin. Gosana na takbira mu Ramadhan eno lwaki empeera Allah yasalawo yazigaba mu kisibo kino fena tetumanyi naye ekisibo kino I think it's a rehab for everyone who needs to say something about God. I told you about this thing. I told you muganda wange musonyi wa muno kyogerako kanjeko nenkufira nga njogera kalifa ojja gamba okuba musiraamu sigenda mukubanga musiraamu katika mukubemu nga miziki naye nga ndi mu Ramadhan naye nga ate simukuba muganda wange. This is a race of working hard, of being real, of working with the people to be an example. Nino musajja omu gwe nsoose okwogera naye leero bamuyita Lili Pazo mugambye mwana leero nina kavidiyo ko kendabi ng'ogamba mbu Khalifa yabadde wakumeka abantu tebaawulira ku minakonda mama. Let me tell you, bino si bya namba emu kababa. Bino bya sirya sitaani tonkema bino by'abantu si bya nasanga kanjogere kunze ajja gamba lwaki ayogera ku nnyimba zange nze kanjogere ku nnyimba zange bino si bya saabisubi naffe tubibeeramu naye si bya saabisu bino byakulumwa bino byakugogola mwala bino byakufa ku bantu bino byakukyalira balwadde bino byakubeera muntu w'abantu mbagambe bino si byakukuba laga bino si byakukompozinga yo bino si bya yo. Okay. You have to settle down, work with the people. Sorry for to say that on mukwano gwange lumu nalingena naye Bungereza ne mugamba mwana nkulaba oyine ekirubi ekibeera politician naye watya mwana ogira kunu kankugambe yakagambo kana akataleke kanganze kyaliwa ate obuzibu okumanya kwe kutegeera okumanya kulina okutambula n'okutegeera okimanya ogayi mu amanyi naye kati lwaki wewamanya lwaki tewajoyininga the revolution what the people you work to wakulira mu ndeeba abantu ba Munsene bwe zituuka ye season gye balyako wakulira ku kibino si bya masanyalaze. I've told you bino si bya powerhouse wenza n'okufa nako n'ofa nga togali n'oba nga to alhamdulillah n'obeera ng'ogafunye oyo goyogerako asobola n'okugaba amasanyalaze. Nze yali ampandikidde ku nnyimba kyogamba okuwandika olimba kwegaba amasanyalaze akirala nnyo. I pay you, you give me my program, I go. You give me my I go. Olumpa isano tumpa kubwerere kubobo okimanyi oyitawo bw'oluwaka bakubya ddala kati ffe tuyite ki tweyite emiti egibeerako amasanyalaze oba kwe gatambulira tagwamu maanyi. Work hard kye namusookedde ddala. Work with the people. You have time. Okyali mwana muto osobola okuddayo ne wansi no drawing a board. Khalifa tannazaala balongo si kyo nalibadde ngamba saalongo lindako naye settle down geddayo ku bantu bagoberere abafiiro temuziika. These guys don't bury. Kuwulira muntu afudde ku kyalo don't listen. They don't listen. Mubeere waliwo obuntu obutonotono. Create some opportunities for the youth. Mugatewo muyimbi tekawo tournament Khalifa tijimanyi nze ndi muyimbi solo yimbira Khalifa tournament. I've told you something, let me tell you kana katalekeka ate watojja kwata namba 2 singa kali akabondo mwakatonda nga kabataasa kakoleyo mutundwe mwali badde singa mwali mukwataganira wamu azaino agali ewamu ge galumenyama naye era omuganda y'omu yagamba amamesa amangi tegeesimira. Sorry for that. Naye mbaganda bange singa wakwatagana n'abo abantu kale ne bakuwa omukisa like let me tell you sorry waliwo ono mukwano gwange gwe mmanyi naye kamwogereko mukwano gwa kukyaliwe singa federation eyo wasobola okwatanga David Lutalo ng'ayimbira abantu abakulu wali kuŋŋanyiza abantu singa buli wa federation mwali mwagalana nga mwenda mukolagana buli omu ne bagenda bataano buli lunaku at least you can score some aggregates bazita points of votes not 50 sebyo bitano mu. That's not Khalifa. I swear singa bamukwatirako era kano ngenda kanenya you guys mwakuliyetinga ekintu kya butayamba singa mwayamba ono kyali at least yali kute number 2. I know
kubanza ino oba mmekaawo okudda wansi naye kati ebyo bikudda wansi si bye tugoba. We are among the best. Nyabo nze njogeranga among the best, meaning I'm the best. Yes sir. Singa ye aba bantu bali bakolagana mu nsonyi wokyogera nze mbaagala nnyo bonna. Ne singa bali bakwataganira wamu noyolayo batano notwala batano e Kawempe nkera notwala bwati you artists you give motivate nichi mu luzungu bagamba motive. Nange ngenda mbi motivate. Nange ngenda mbiga. You can motivate. You artists, you are motivators. Musobola okwekunganya mwenna ne mukolera Kalifa ekyamagero. But you know why? Omuntu omu yabasembeza. Kalifa ganaga yasudde federation. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyimba. Nkola omulimu gwange. Siyimba mu kisibo nkumba nkola mulimu gwange. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala nanga gugwe yampa muliziki. Oyagala nsibe ngate mateke 10 mulimu toyimbanga. Anti abambagamba tebikirizibwa. Omanyi lwaki tebikirizibwa? Wallahi Katonda akebera mitima. Mutima gwe gusiiba sigwe kuba gwoyinza okuba wetolodde n'amazambi mangi oba abantu kati nze ayogera nange wano ndi musajja muyimbi essaawa eno walinguddeko nga ndi mukano naye supportive nange saamanya nti mukwano gwange agenda kuggulawo kifo kye mulama bwange yakedde nampeeza message nempulira nga wallahi simanyi nakyakola era nzize neŋŋamba naye nina okubaawo I have to be there nina okubaawo lwakyali wange era kyensookedde nakansoke kwebaza omwami oyo ku Skype kyakabi nnyo mwana kyakabi nnyo kuba abasinga obungi kati kyogamba nange nina mikwano gyange oba abaveeyo butambula nsobola obbalagira ne mbagamba mugende wakyali wange abagobeko mugende Bulaayi bana byoyogeddeko notuuka anasika olina byoyogeddeko nogamba abantu bakola amawulire obadde but direct to the point bannamawulire nange ndi munnamawulire nange ntuusa ku bantu ebigambo bino wammanga kanjogere nga kabakko munnamawulire bwe bajjako amawulire eri bannamawulire be bajjako amawulire abagatambuza abagasharinga tebalina buzibu kuba bo bagenda okugasharinga naye abagakwata bwe buzibu Butali ebadde yitidde nnyo ku bannamawulire kansookere ddala congratulatingira mukwano gwange bamuyita Nalukoola Liasa. We made it and I knew we have to make it, but I think they knew we made it, and thank you very much for being an example to the youths them. Musonyi wako kwogera mu luzungu kuba oli kati yafuuseewo nina okukayisaawo paka mu bali abamanyi oluzungu banne naye nga nafunyemu ekyekango last 2 days olw'omukwano gwange munnamawulire bamukubye nakifiirinze bulala n'ekirowoozaamu bulala naye nga omuntu oyo ate ndaba mukozi nali mukunoonya kasente kane ndaba nga kiyitiridde ate nga kiyitiridde. So on behalf of bannamawulire n'abo abakuba bannamawulire tukooye otukuba kuba bo bannamawulire tebatunula mu kamera nkimanyi tebatunula mu kamera. On behalf of bannamawulire tukooye otukuba kuba bannamawulire abo I know they can't speak but we can speak. Munsonyiwa okukyogera kuba we nakikuba mu traka oluyimba luyinza okuba luwanvu olw'abannamawulire nenga bannamawulire temubakuba lujja kuba luwanvu ate luyinza n'obutakubwa ku mpewo z'ababosi bamwe atolaba babagambye muveeyo e Kawempe gye musula kimanyi bannamawulire abasinga basula Kawempe naye babagambye muveeyo e Kawempe nange nentyamuko ne ŋŋamba mbakuba nange munnamawulire nange ndiwo ekiruddu ensaawa eyo ne bakeera bannamawulire muveeyo ekiruddu singa kale mwazze ekiruddu we basudde Hirudamani ne Walukagga singa gye musula kuba babasudde nga teri munnamawulire abalaba babasudde awo ewange ewange awo nsula kirudde Hirudamani namubuuziza awo ewange nno wennyini ŋŋamba lwaki babasudde wange ne bantiisaamu era ne mbwa nalyongedde 2 embwa 2 embwa nina 4 tebannona nti ndi munnamawulire ate otya ki you are afraid to die you wanna live forever nti okusala ekkubo mbula okuba emmotoka zitta abantu nsala ekkubo buli lunaku ate nze ndi musajja musiraamu kavuna bankomola namanya pulogulaamu eddala
namanya buli kintu nino kiyitamu kavuna nafuuka musajja musiraamu ng'ate nkyali muto ddala namanya eddiini y'obusiraamu etu enene kyetubuulira simanyi kati kiddako waliwo bakama bange babosi bange abavudde wano owedda simanyi nti bajja kuba wano bagenze kati nange simanyi kiddako meaning that teri amanyi kiddako naye kantwala omukisa guno okusabira bannamawulire be baakubye munsonyiwemu okukyogera bano be bantu abamu ku ffe betulyako bwe tweryako bwe tutambuza ebyaffe saba mukama katonda mu kiseera kino abasaasire ennyo abalumiziddwa ate nammwe abaatidde bemmanyi abalimu akatengo nsaba muddemu mufunello bupya waliwo omukwano gwange gwe mmanyi yasinga okubeerako munnamawulire ku siini naye ate nalabye ayambadde akola ku CBS naye wakoze bati n'atunuza wansi press ya CBS ku ttaka n'adduka nsaba oddemu ofunello waliwo n'omulala akolako ku sipaka waliwo bannamawulire bemmanyi abagumu naye ku luno baatidde nnyo nsaba mukama katonda abazzeemullo muddemu okusobola okuba nga mutugoba emisinde kuba we tugenda kati mukamanyi saagala mube n'akatengo n'ekisembayo nga kino kyalama sabira mikwano gyange abasirimu mwenna naddala bannabitonde benkola nabo babosi bange abawagizi saba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu ekyagoba nze mulamabulani eno sijja kubalimba nsaba ekintu eki bulijjo sikisabangako mu lwatu saba Allah subhanahu wa ta'ala ampiti ngende ku ijja masha Allah ta'ala nfuukeko Haji Kabako masha Allah ta'ala nkimanyi kijja soboka I'm gonna make it but nsaba Allah kuba yaayita sinze yeeyita sagala humura nsobola okugendayo alhamdulillah nenambula nensaba Allah subhanahu wa ta'ala for the first time ampa obusobozi nuyiridde ekimala era nsiba ngamba wange waka watyanga nze Haji Kabako nangamba n'oba obuno ne mugamba Haji taba mu kino kyogamba Haji taba na mirembe wamma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala namwe abalina ebirubirira lwammwe nsaba abalwadde mwenna abali ku bitanda nsabira mwenna abalumizibwa bamaama abakadde mu kaseera kano nsabira Uganda yaffe no nensabira n'abazadde abawerera abaana n'abaana baffe Allah abawo okumanya n'okutegeera